ebbanga lyemmaze nga njogerera nga nvumirira ebiragalalagala mwenna muninako evidence mulina buclips bwange obusuka 10. So media is the most important vehicle. Media yesinga okubeera very important vehicle mu bulamu between communities and development. Nti nno kye mutambuza abantu kye bakola ki kye batwala. So nze ninze ebbanga lyonna bannamawulire nammwe mwegatte ku kulwanyisa ebintu ebikyamu mu ggwanga. Muleme just kunoonya mirimu kukola mawulire kukola following. Naye following muzikole nga nammwe mubayamba. Muyamba. What is your contribution as a media personality towards the Ugandan young people? So Brian bw'aba avuddeyo neyegatta ku kulwanyisa ebiragalalagala. That is credibility. Mwe muleke kuddeyo ate nga mwogera ku Brian. Gw'olivaayo ddi? Pass the right information. Lwaki mulinda tugende mu malwaliro okujjanjaba abaana? I am involved right now in 4 artists abali mu rehab. 4 naye nsirise. 4 artists. Waliwo ne bemulaba babiri bali ku kalebwerebwe bwe bati babulako kuyingiza buyingiza. Ffe katubalekere awo naye ekiri very important mwe nga bannamawulire muveeyo namwe mwegatte mubabuulira amazima muleke kusuddiya abaana. Mubabuulira amazima. Omwana omuntu yenna awunya obubi mu kamwa ne mukazi wo tasobola kwebaka naawe kwe kuva enjawukana z'amaka. Omuntu atanaaba gw'osuubira otya omuntu okubeera ng'ali naawe ng'alina kuba ng'akutte ku nnyindo. Kino si kyabayimbi, kino kya Ministry of Health, kino kya masomero schools, kino kyamwe bannamawulire. Mulimu bannamawulire bange bennwanye nabo okukyusa ku mbeera eyo. Bondoza saagala kuboogera mannya. Saagala kuboogera mannya. Sigenda mmenya naye n'olwana bwe akasaati ako ne bw'aba asikaali wange wako. Ne bw'aba muntu nga nsanze njagala okuyimirira okwogera naawe ompe interview. Naye nga nyambadde okwambala kwe nyambadde ng'omuyimbi Bebe nenzija n'emmotoka yange nga bwe nzize Hama oba Land Cruiser nonyimiriza ng'olimu empale ziri eziwunya oyulise tewasenyeza enviiri nkyafu ddala ddala onsuubira okuwa interview. So naawe bw'oba tosobola kukola ekyo n'omuyimbi mugambe ne comedian mugambe nti wange owemula nnyo comedy okuwemula tatunda. So muli kibakakatikako nga bannamawulire okwegatta ku Brian okulwanyisa ebiragalalagala si kulwanyisa individuals naye okulwanyisa ki ebiragalalagala. Mbanga takosa drug kati atosobola generalizing abantu bawe credit zaabwe ate ne drug n'abanywako akatono nabo bantu gye bali. Okay, ffe kye twogerako misuse abuse. Okay, misuse and abuse kyawukana ne use. Nze si supporting ddala use kuba kuva mu use odda mu misuse. Most likely obanga toli educated. Mukimanyi bulungi nti industry yaffe abantu abasinga tebali educated. Naye tosobola gamba nti ba upcoming bonna bakozesa ki drug. No. Abakozesa bo bajja bakimanyi nti mbeera nkibagamba. So abatannaba kusala line tebajja gisala if we fight together. Ddala okubeera kikulu gwokuba award olina ng'olina evidence ku side yo. Naye gwokuba award ng'ekuggyemu olw'okuba onywa enjaga nga ne public emanyi nti onywa enjaga nga ne kubivuga ogendayo ng'onywa enjaga nga ne public erwanyisa enjaga toyina credibility. Ekyo njala kikugambe toyina credibility yonna era abantu bajja kugamba gwe mukyamu because abantu si basiru. Then number 2 njagadde nnyo ekibuuzo kyo kubanga ekintu ekyo kyannumanganya ebiseera ebisinga. What plans do you have for the artist who has not won? Kubanga usually bw'awadinga abantu omuntu omu abantu babeera nekino ekintu ekirowooza nti abalala si balungi si bakabi. I suffered that myself. Kamiri nanfuukira Jose Chameleon. Ninga ate nagukubanga omuziga nga nange enamba y'abafaani njikola ki njirabe ekkiriza n'okuba zi fire anthem n'ojja ne bawaamu Bobby. N'okuba East African Bashment Crew at that time ne bawa message. Naye ng'olaba gwe Kenya ng'olaba weight weeri
naye nga misa kyakubibwa ne Uganda award ne bagikola ki ne bagimuwa kibanga World Cup mutandika ensa 32 naye mu yetwala ki so work harder next time naye ate tekitegeeza nti you're not good no oli abakusinzeko time eyo abeerako n'akantu gye tunaaba tugenda okukoma ffe tujjanga kunnyonnyola kyovula mu Bebe ku list tosangamu era design yayo terikyuka eribeera commentary nga bw'ogiraba nti we explain naye tosangamu nga tuzalaye oba n'engaba gye tugaba award tenafuya atagifunye ekyo kyensingira ddala okufaako naye Katonda bw'anaagenda nga atwongera ba sponsors tujja genda nga twongerako for example omuntu abazzeeko ne bw'omuwa emmotoka n'omuwa ne camera recordings videos ez'obwereere 5 omwaka nga just yakima bukimiki camera then ne mudda ku wokusatu noga nti kati gwe wokusatu audio yenna wabwereere omwaka guno ne video zonna zabwereere omwaka guno gwe kima camera bw'oba oyagadde okurecordinga genda mu studio that's why twakola studio that's why twagula cameras ezo because bijja slowly by slowly eno wansi kati buli muntu bw'omusupportinga indirectly kiri kivaawo okitegedde naye nga bw'omanyi competition mu life si ffe tusalawo omuntu ayinza kuweereza message emu n'agamba Bebe Kulu ne Shiba be basinze era alondako ki omu so mu ngeri emu oba endala awarding is awarding the best person has really worked so hard also tulina okwencouraging abantu okukola so much hard kubanga bw'okidibalansinga n'alilawuza ajja kujja gambe ebyo no we have seen how much these kids have worked so hard besides these guys abaliwo bano mu trend ya today mwe temumanyi naye ffe twatoba nze natoba ne Jose Chameleone yansanga natoba dda natoba nensula ku kubo nenkola ki Jose najja ne tusula kubo ne tukomawo aguze motoka nensula wiki 3 nga sebase nengula Bobby nagula sokutoba nonyonyola ensi nokola ki kutoba kakati bw'ojja n'olowooza nti omuntu ataakola bintu ebyo naye asobola okubeera equally awarded they can be awarded but not equally so that's why even nature and reality is awarding Bebe Cool, Jose Chameleone and Bobby Wine differently okiraba nti no we have been awarded by life not by individuals so eyo extra point ya hard work eyo ye deserving reward so nze nvuddeyo nti manyi nti sincerely speaking a very hard working artist kati look at Spice Diana sincerely speaking Spice alwanye Spice yajja nansaba kino kankibagambe over 8 years ago she came to me nansaba collab yajja ne manager we ntindawo nga ndi ku bbala ne mugamba Spice Diana nkwagala nnyo oli new artist sikutegeera bulungi ne kankusibire tu erigenda okuyamba tonoonya collabos go sing get a stand ku magulu ga abiri osembereko ne wendi so that oluyimba lwe tulikola ababiri tulirugabana wakati okusinga abantu we tunakola oluyimba ne luhiti nga today nga abantu bagamba oluyimba lwa Bebe nga babuuza naye ani oyo gwe yayimbye naye Spice teyanyiiga yaddayo n'akola she has been calling me nearly every 2 months of her life from that day up to today behind the curtains and you can all now see how Spice Diana is a good example so gede ku Shiba kwa mwenna mumanyi Shiba beyayitamu nokola kuyakola so today you see Spice next time twaga tulabeyo abayimbi abalala era abawala okitegedde so my prayer is simple bwe mulaba awards zino it is not based on the fact nti nze noonya sente kati ngenda kuva muzange mu nsawo ngangaba nze kyenjagala njagala okulaba nti abayimbi tutandika okubeera rewarded tangible rewarding tangible kitegeeze kintu ekikwatiko oli ne wajja nayimbayo omwaka gumu abenga ensi emutadde lwaki omuntu ayimba nga Red Banton bwe yali omwaka Red Banton ye reason lwaki nze ne Chameleone twave Kenya nyamusajja nabanga talina nju n'omusoma ku internet mbugundi Land Ready amubanja asimayi biki kudiru ki
So yes, mukulu